Tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungezi mu East Africa akolunako olwaleero gye muli yonna gy'osinzira buyinza okuba nga budde bwa kumakya, abalala nga bwa mutuntu, abalala nga matumbi budde. Mwenna tubaniriza mwebale kutweyungako ku programu eno eya nze nga bwe ndaba buli lwa Sunday ate era ne munnaku wakati mu week. Programu eno eddibwamu ku mayengo ga Dream TV ne BTV nosobola okubanga olaba buli kimu ekigenda mu maaso. Abali ku Impact FM mwebale kutweyungako ku 98.4 ng'oli mu Kampala, 105 bitundu eby'e Masaka, saako ne 107.6 bitundu eby'e Jinja ne 103.7 bitundu eby'e Mbale. Abantu b'Essembabule mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mawogola mwebale kutwaniriza ku lunaku olwokuna. Omu ku mikwano gyange eyeddira ekkobe Mutumba Yusufu yabadde yayanjuddwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mawogola. Byatambudde bulungi, mwebale kutwaniriza na kutuliisa ku mmere yeeyo. Nolya kutooka eriboobera nga teriri mu kaveera. Eriboobedde seriboobera eriboobedde baluyita oluvuutu nga teribalitadde mu tebali sisa busolo unagamba nga balikanza n'omulawo naye wano kaveera balaga kuba empi naye eri bateeka mu twaluyitanga tutya muwumbo bulungi nnyo. Kale mwebale kutwaniriza ate nakugoberera programu eno eyanze nga bwe ndaba. Naddala abantu bananga b'e Mateete babatumidde nnyo. Twabadde ku kitundu ky'Abakagga mu Mateete Parish ate era nga Mateete Sub County gye twabaddeeyo obakanga bulungi ddala. Eddoboozi no basinga kulifuna ku Impact FM 101.5 era ne babatumira mu ngeri y'emu. Ne tubeera n'omukolo ogw'abantu okakasa nti ono gwe bayanjula eri Essembabule kati munnange kanisa emukkiriza n'abatuuze babaddewo kati bagende mu bufumbo era ndowooza kati bali mu byabwe tetwetaaga kubimanya. Tulina wano Omulangira Kalema ye yagezaako bisokoola ng'awandiika ekitabo mbusimanyi ebiri mu Honeymoon ng'agezaako simanyi kye yali agezaako naye bo kati bali mu bulamu bwabwe. Twadde n'omukolo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi wali mu Balyannaka gye twabadde Luweero eyo mu kitongole kinene kiyitibwa Sufficiency of Scriptures SOS. Musajja mu America yakola ekyalo kiramba mu Luweero omwo ng'ogenda kikyusa ekitundu bakiyita kuba mitwe. Kiringa kibuga ddala. Azimbye amasomero gali eyo, amatendekero gali eyo n'ebintu bingi nnyo. Bw'otuukayo oyinza n'okwewuunya naye nga kale kasite enkulaakulana gyeri ate tugiraba ng'etambula. Kale nno mwenna ekirungi nti yonna gy'olaga kati wabeerawo amawulire amalungi nti mukola omulimu mu kubasomesa. Nyina eyansanze n'aŋŋamba sivaako nga simusuubira namusuubira nti programu tagivaako mubayigiriza. Kale n'ekyo tukyebaliza Katonda era tukyebaliza ne Allah. Kati nkiikiridde nze huwa mulanzi kyova olaba neebazizza Allah. Okay, abakulu bano buli omu alina eddakiika emu. Twabadde ebibadde bigenda mu maaso ng'ate bwe tuli ne mu kuwerekera Paapa. Abamu twamuwerekeredde ku ma-TV, abalala bakyamuwerekera mpaka nakati bakyakebera balaba, abamu banyiize, abamu beebuuza ebibuuzo bingi. Nange nja kuba mbyebuuza naye bano abakulu abali wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Bonna bateredde buli omu ngenda mu eddakiika emu ababuuzeeko ate era agikozese n'okwogera ku bulamu bwa Papa Francis kati omugenzi gwe twawerekedde olunaku olw'eggulo bw'obanga okirina. Zisa busolo
gotero tutawanya lero kantandike nawe ndowooza lero tutawanya. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi barakatuh. Ya mulanzi laisa huwa mulanzi ya mulanzi laisa huwa mulanzi huwa ismu lillah huwa Allah lakin laisa huwa mulanzi. Okujja mpozi kyakunyumira bulungi nnyo kubanga huwa dhamiri ya kikazi ya kisajja naye Katonda ayogerwako mu dhamiri ya kisajja laisa hiya illa huwa Allah naye akati gwe nagamba huwa mulanzi awo mba nkoze bid'a enene ema akbar bid'a. Kale bannanga abampuliriza n'abandabako naddala nga akasajja kange kendese nakulabya akakamala mu nsi myezi 6-7 kayinjiniya kanga kato nkatumidde nnyo kana gwe bonga mwawo kakanyama nkatumidde nnyo ne maama waffe munnange bali tuleetere ekkula lyaffe nze ne mwami injini oyo muliraanwa wange bannange kandabireko kakambe kakabongemu akaana akawo kakyali kato naye ssebo kalabika bulungi kakati ate ne tubira omuntu wange oyo omukyala wange mukyala muto Ovacado Olivia simanyi babita Olivia nkusumidde nnyo ne mama Isani ne ko mwenna abali abambudabuda n'abo abatera okulabirira ebimuli byange my Valentino nsanyuka nnyo okulabula ebimuli byange mwebale nnyo mwenna mubeere bulungi wansi w'enjuba tubeere nga tugenda mu maaso nga mutuwuliriza Katonda nga ye mukulembeze waffe ku nsi ne ku lukalu amiina. Semalulu tubalamusiza nnyo basebo ne banyaba batuwuliriza twebaza Katonda otulekera obulamu. Waliwo ababeera nga balabanga abatalina kye beebaza Katonda naye ntera nze okugamba nti bw'owuliranga atalina kyomwebaza mwebaza olw'okulekera obulamu. Alhamdulillah. Tuli mu kunyolwa ensi yonna olwa mukadde waffe Francis eyatuvudde ku maaso naye si kirungi nnyo kubanga twetaaga okuzuula obanga Yesu Kristo gw'abadde ateddemu obwesige okusinga nnyina wa Yesu Kristo. Awo tubeere nga tukakasa titujja musanga mu ggulu. Mukulu Serwadda mukulu Sempejja Serwadda nkogeddeko ne Mulangira balamusiza mwenna tubaagaliza okuliriza okulungi nze Semalulu nga bulijjo. Kale muzindalo gwe muliraanwawo Sebo abatulaba n'abatuwuliriza mwenna ku Dream TV, BTV, Impact Radio mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna n'okubaagaliza puroguramu yaffe eno ennungi era eŋŋanzi nze nga bwe ndaba. Amannya Mulumba Issa Cyrus ge mannya ndi mubuulizi wanjiri ate ndi mulokole. Nsaba buli ssekinnoomu yenna Katonda gwawadde omukisa okubanga atyuniiza emikutu egyo BTV, Dream TV, Impact Radio Katonda akutuweera omukisa. Situyinza kubeera na ssanyu naddala nga nze okuwulira nga omuntu ajjulukusa okuva mu bulamu bw'ensi eno tekinsanyusa. Kale ne bw'aba nga abadde mukkiriza era tuba tubadde tukyamwetaaga. Kale nabwe kityo ne bw'aba nga abadde ne bw'aba mukkiriza n'aba mukkiriza atya nga mulokole. Ne bw'aba abadde mulokole n'atuva ku maaso tusigala tubadde nga ffe tukyamwetaaga. ate bw'aba abadde si mukkiriza ate kyekisingira ddala okunnuma. Kati eyabavudde ku maaso g'oyogerako abadde mukkiriza oba tabadde mukkiriza? Tabadde mukkiriza era yasinze okunnuma. Tabadde mukkiriza era yasinze okunnuma. Naye abadde wa kitiibwa mu nsi era nga mukulembeze awulirizibwa
ekyo kinnuma okuba nti yavuddewo kubanga bw'aba alina kyateesezza ensi zikissaamu ekitiibwa n'abakulembeze bakissaamu ekitiibwa ne bwe luba lutalo nga lubadde lugenda mu maaso. Mulumba saagala bakatuliki bakukwatire wano kyenjagala otegeerera ku kinti paapa ono tabadde mukkiriza oba abadde mukkiriza si gwabuuza kale oli yakyogedde era gwe nkibuuza nze kasengejja kaliwako kemukozesa kyo bw'okimbuuza nze omukkiriza gwe mmanyi bayibuli egamba mu Baluumi 10 n'olunya olw'10 kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa akake yennyini okulokoka naga nti ndi mulokole era bw'ayatula ekyo tabeera mukatuliki wabula abeera mulokole. Kati nze bwe mba nga ngamba omukkiriza y'oyo bayibuli gwegamba nti akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ako okulokoka. Nze mbadde ndi mu lunyiriri lwa bayibuli kati simanyi nnyinza okuba nali sinnazaalibwa paapa ono yatuvudde ku maaso yafuuka omukkiriza nga yayatula ebyo n'abeera omulokole. sisobola kubyatula nga nensigalayo mu ddiini. Bw'osigalayo ani gwe wayatula otya? Era abaatudde bayibuli egamba nti baba baki? omwogerako Semalulu ogambye ki? Saagala ayogera buntu butonotono mwogere ebigambo byatula. Ati owulira wano talina gwagenda kubanyola kakati eyayatula ebigambo ebyo abuulira enjiri ey'okugamba abantu nimukole mutya mulokoke. Nganze bwe nakyatula nga nali musiraamu kati era ngambye nti ndi mulokole era enjiri gye mbulira olw'okuba nakkiriza n'omutima nenjatula n'akamwa nti ndi mulokole. Kati ngamba abantu bannayibwe mukkiriza Yesu ekyo mukkirize nti muli balokole n'ekkanisa gy'owererezaamu ng'emanyiddwa. Kati olwaleero mwami mulanzi bw'otuuka ku kyalo nga tokimanyi nga gye wabaddeeyo wabadde mugenyi naye bannaye kati njagala mundagireko ekkanisa y'abakatuliki bakutwala mu y'abalokole bakutwala ku ekereziya. Kati paapa wabadde agenda wa wonna abadde akyalawo sigamba ku kyalo kati sebo toli mukatuliki komyakolera awo wenkomyeze owejjokolera mbadde simusuubira wano naye simanyi ani amusibye kimyu ndowooza Yezu amusibye ekimyu bambi n'amuleeta wano n'atinatina mpola mpola tuli naye nga kitalo sebo ekitalo bw'okyogera mu buntu tetulema kuddamu bwetyo nti kitalo kyo kiba kitalo era nga bw'osingana omuntu nga nomubuuza wasuze otya ku kitanda yaba yasuze bubi yasuze bubi naye ekyokufa kwa paapa kitalo nga bw'okyogedde kubanga mu ssula y'e11 mu kitabo kya Yokaana Yesu yayogera ku kulwala kwa Lazaalo n'okufa kwe naye n'abaga nti yeebase naye we yamutuukako ate ng'agenda kumuzuukiza ate yasooka kaabamu gwagenda okuzuukiza kwiga mu buntu nti waliwo ekyo ng'alaba nti kale bambira yadde yali agenda mumuzuukiza nibagati nga wali wano n'okuwunyaawunya kati olaba obuntu obwo yezo embeera z'obuntu naye yali amanyi kyagenda okukola naye ng'akimanyi ne bwe naamuzuukiza ate era agenda kudda mu luba lumu alikola ki kubanga ekitiibwa ky'okuzuukira Yesu kyali mu Yesu yennyini n'olwekyo tuba n'essuubi nga bwe tukkiriza nga tuyima nti tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Kati ekyo kituzaamu ki baani abalizuukira ffe nze Sonko ne bannanga abalala abalinga nze Sonko tukkiriza mu nsonga efaana buli kati n'olw'ensonga eyo ngavuganye nti kitalo tugende mpola owejjokolera kuba ogenda kusomesa Sonko ono ali wano yafuuka atya bw'ati okubanga akkiriza nti alizuukira mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Tulabe ne bali banna abalinga Sonko kuba bakolanga kyekyamagero kye twakakuza ku wiiki ewedde n'abasiraamu tuli mu kyamagero kyennyini nnyini kati eno wiiki yey'obusaasizi eddirira amazuukira nti nga Kristu ku lwokutaano lwa wiiki eri
gye bayita Good Friday yafa. Tujjukira sizoni eyo. Era bw'amala okufa ba Peetero baali beekwese n'olw'okutya Abayudaaya. Era bw'osoma mu kitabo kya Luka essula ya 24 abakyala ababatuukako eri ng'abaga nti omusajja yakoze eki? Yazuukidde. Naye nga tebakkiriza. Era ye bwe yajja n'abalabikira Kaloofa n'amugaa nti owange mwogera ku kintu gweka gwe mupyata amanyi byakagwa mu Galiraaya ebigudde buno wabaddewo omusajja omwamanyi n'annyonnyola ensonga ezo n'abaga nti babuyabuyamu abalwawo okukkiriza mwe mwali temukkiriza nti Kristo yali ateeka okubonaabona alyoka ayingiremu mu kitiibwa. Kati ekyo kye tukuza sonko kyenkuza buli lunaku olusooka mu wiiki lwe tuyita olw'Essande kyekivaamu okukkiriza okubeera nti nina essuubi nti ne bwe mba nfudde sigenda genda kagende. Era lulimu olw'ennyima okuza kikuze kitegeeza omuntu yenna bw'akuza bukuze ekyo naye essuubi aba alifuna ate mubeeramu obwesige kubanga gwenzikiriza yafa n'akola ki? Era tugaa nti nga kitaffe bwe yazuukiza omuweereza oyo Yesu naffe twesiga era tukakasa ffenna abamumanyi nga tulizuukira nenziramu n'enkikakasa. Kati kyenkakasa kyenjatula si gwamu ki nina essuubi. Kati mu mbeera efaana bwetyo nti toyinza kuntwalira mu batalina ssuubi. Okay. Omukatuliki akkiriza atya? Nzikiriza nti Yesu mukama wange yafa era n'azuukira ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu. Era ffe ekyo kye twatula olunyiriri oli lwagambye nti oyatula lw'10 ffe twatula lwa 9. Mwe mwatula lwa olw'omwenda lwe lukola amakulu ewaffe. Olw'10 terukola amakulu. Si lwe tulaga nti omuntu yatula n'omutima gwe nti Yesu yafa n'akola ki? Ekyo kye tukkiriza. Olw'omwenda Pawulo yali ayogerako ffe tulutwalanga lwe lukulu. Muli mu kusomesa. Haji nja kujja sooka olubikule. Producer tufunira olunyiriri olwo lw'omwenda Baluumi 10 n'olunyiriri lwa 9. Tusooke tulabe olw'Abakatuliki bonga bo bwe bakkiriza ne balyoka baatula. Tebaatula bakkiriza bukkiriza. Agambye bukyayatula kyakkiriza kyayatula. Yetayatula. Agambye akkiriza lwa mumpe Baluumi 9. Tugenda kudda ku Paapa. Enewe era nayo gwe tuliko tulaba bane yakkiriza bwati. Baluumi 9. Baluumi 9. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama. Ngende maaso. 10 kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama. Nga ye Mukama. Awololera omwenda. N'akamwako. N'okkiriza mu mutima gwo. Nti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Olirokoka. Okay. So osooka nakwatula. Oyatula n'akamwako. Abakatuliki bwe muyatula bwe mutyo. Yesu ye Mukama. Damo omusomere olunyiriri oyatula kiki? Damo musomere yetegereze, musomere. Yesu ye Mukama. Kubanga bw'oyatula Yesu nga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama. Oyatula kiki? Yesu nga ye Mukama. Nti ye Mukama. N'akaki? N'akamwako. Owudde kyoyatula? Abakatuliki bwe baatula bwe batyo. Ffe twatula nti Yesu ye Mukama w'obuki w'obulamu bwange. Era n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza ekyo nkikiriza nti Katonda yamuzuukiza mu baki? Bwe mba sikikiriza ekyo nti yazuukira obulokofu siina. Okay. Okwatula kuno kwa munda oba kwa lujjudde? Bw'oyatula Yesu nga ye Mukama. Bwe bagamba okwatula ate osirika. Okwatula kitegeeza kuugira. Yesu Kristo ye Mukama w'obuki? Oyatulira wa? Njatulira mu maaso ga Katonda. Setaga kugamba mulanzi, setaga kugamba faaza, setaga kugamba muntu yenna. Njatula Yesu nti ye Mukama, njatula mu maaso gani? Ate setaga kubanga nti muntu lubo wankole ki? Akwatuze. Yawafe mukezia sibwe kiri. Era ne tusomesa nzikiriza. Nzikiriza eyo ffe gye tusoma. Tukkiriza nti Yesu yafa n'azuukira. Kyova olaba wali olunyiriri we mbadde nkulagamu. Mu Luka 24 abatume abavunaana olw'obutakola ki? Nagamba buyabuya mmwe
abalwawo okukkiriza abanafu mu mitima kati ffe twatula nti yesu yali ate kukubonaabona tukkiriza nti ye mukama yazuukira kyova olaba ono omusajja ni Thomas bwe yagaana n'abuusabuusa yayatula ki bwe yamugamba nti Toma leka butakkiriza leka kubuusabuusa jangu leeta ekibatu kyo kiteeke wano Thomas yayatula nti ndokose yayatula ki yagamba mukama wange katonda wange ffe bwe twatula eyo ye kibayite enjigiriza y'ekereziya kati ffe twawukanako nabyo ga nti nkoze eki ndokose olwo olunyiri olw'omwenda lwe lukola amakulu ewaffe kubanga eyali abuusabuusa ono Matayo gundi Thomas n'amugamba nti Thomas leka butakkiriza nekkiriza amuga leeta wano leeta n'akwata mu mutima gwe n'akwata mu kibatu n'aga nti mukama wange katonda wange kati ffe twatula Yesu ye mukama so bw'omala okwatula nti Yesu ye mukama ekyo kiba tekinnaggwa n'okkiriza ng'olunyiri bwe lugambye nti yazuukira yamuzuukiza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu oli lokoka luno olw'ekkumi lunyweza luli kyetuba tutwala nti obulokozi buno otambula nabwo okutuuka ku ki nedda olw'ekkumi lulala Ssebuhaji kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa okulokoka tola nti lunyweza lwasuusi byokoze wali bye-bikikola wano entaputa yenjawulo gye tulina nti kibayita doctrine and teaching wetwawukanira entegeera kati bali bannaffe bategeera kugamba nti bamulumba yes kati ate ffe tulina kugamba nti Yesu ye muki ye mukama kati awo byanjawulo era ffe kivanga nti nzikiriza Yesu nti yazuukira muki ye mukama obulamu bwange era ffe ne bwe babino ebyokumala omugigi ng'oddamu endagaano y'abatisimu yatula nti mu maaso g'ekibiina ne mu maaso ga omukulembeze ali wano bamusase Dr. Bishop nziramu endagaano zange ez'abatisimu noyatula nti Yesu ye mukama w'obulamu bwange so kati ffe bwe nali wano ku Sunday ewedde nga twogera ku musalaba papa nga tannafa neŋŋamba chairman ne munange omulokole nti ffe ekitwawula mu bagobezi ba Kristo bakiyita enjigiriza doctrine kati mu ngeri efaana bweto tuyinza okwawukana ng'oli ategedde bulala naye tekituggyako kuba nti buli muntu asigala nga bw'akoze eki kubanga oli bw'ayatula nti ndokose nze nenjatula nti Yesu ye mukama awulaba nga tuli baaki oyagala buuza nti Haji oyenyiira obudde bwa Haji okukkiriza okwatula n'okwatuza byanjawulo obuuza okukkiriza okwatula n'okwatuza obibuuzaani mulumba okukkiriza okwatula n'okwatuza byanjawulo Leero nno omukulu ndowooza awulidde kye tumugambye mukakkamu abooza n'ebibuuzo eby'amagezi byanjawulo okukkiriza kye ki okukkiriza osobola okukkiriza ne kutabaako bikolwa by'olaze nti okkiriza naye ng'okkiriza kuba ne Setaani Bayibuli ga nti yakkiriza n'akankana naye ekikola enjawulo teyateekako bikolwa biraga nti akkiriza Haji akitaddeko n'ettiga ekyakimanyi katono nnyo kyayogera oyagala kunnyonnyola naawe kukkiriza muwa bulamu Seka kyabadde ategeeza nti mmwe abantu temubaatuza anti kati eyo gyendaga kuba agambye bisatu n'akaleeta basose bagambye basooke bamunnyonnyola okukkiriza okwatula n'okwatuza kyanjawulo kuba lwaki kyanjawulo abantu bangi abawulira enjiri wano nga dokita agibuulira ne bakkiririza eyo naye enjawulo bweri nti tebayatula baba tebatudde kati okwatuza oyatuza oyo
agambye nti nze nzikiriza naye nga tubyayatula tabimanyi gwe n'omuyamba okumuwa byateekeddwa okwatula kumutoza shahada so abakatoliki batoza shahada akozeemu bulungi sawa otegedde okukkiriza okwatula n'okwatuza akaza wanyise ojjokolera kiki abatuwuliriza n'abatulaba nedda waliwo kyabadde ŋŋambye eki ogambye nti abakatoliki tebaatuza abakatoliki twatula nzikiriza tebatwatuza bwatuza oteeka okwatula ekyo ekyebaga nti nze njatula nti yezu yafa era nazuukira naye tebalina kugaa nti ddamu bino nzikiriza katonda olina kutegeera webakuyigiriza ngaoli bwe yamala okumubulira omulaawe bwe yamala okumulira naona ayogera kwani Filipo bwe yamala okumunyola namugaa nti oke ayogera namunyola n'atandikira okumubulira ku bulamu bwa Yesu kati bwe yamala okutegeera nakkiriza okitegeera okumunyola ngulu okumuyigiriza kwe kukama nti n'agenda mu g'okubatizibwa n'olwensonga eyo ffe kye twatula kyoboola nti bye twatula byonna bisibiddwa mu kunzikiriza nti nzikiriza nti Yesu yafa era n'azuukira kati n'ebirala byonna ebigenderamu nga bwe tugitandika nti nzikiriza Katonda paati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka ye Mukama waffe yali mu lubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu yali mu lubuto n'abeera muto wa Mariya ku bwa Mwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa n'afa n'abonaabona n'azuukira ebigambo byonna nga bwe tubyatula mu ssaala eyanzikiriza oteekwa okuba ng'obikirizayo malirizo ga nti nzikiriza n'Ekereziya Katolika omutukuvu eyava mu batume njatula ne batiisimu esonyiwa ebibi era nindira n'okuzuukira kw'abaki oteekwa okuba ng'oli musubi olindira you are an advent nindira n'okuzuukira kw'abafu n'okusaba kw'emisango kati ekyo kye twatula tetukomako ko wali kali kokka bino byonna biri mu nzikiriza kwegamba tuliri wamu nkulabye so bw'omala kati ekyo kyoyogedde kye mukola gw'olina obuvumu nti ne paapa wo kye yakola era buli lwa Sande kyabadde akola so kati awo talina kirala kyonna kyakola eggulu liba liri era katulaba zino ennaku 40 bukyanga katono nnyo bw'amala biri byonna kati tewali kirala kyonna kyalina kukola eggulu liba liryo ng'omukatoliki oba waliwo ekirala kyoyongerako ebigambo ebikwatagana ku kufa singa onzikiriza nekusomera wano mu Isaaya katono Haji kasooka abuuze ogenda kudda osome Haji omuzindaalo gugwo nga bwe banoonya Isaaya abatuwuliriza n'abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabo nzikiriza namuse ku bashekhe bwe tukola omulimu guno naddala imaamu waffe Ahmadi Sulaiman Kyeyune Shekhe Kiti Shekhe Senjala ne Shekhe Bosa ne Shekhe Sekadde mbalamusizaako bashekhe era tusiima ensomesa zammwe. Sebo ekyokubiri ku nsonga y'omutukuvu paapa omugenzi sebo lakum dinikum waliya dini paapa abadde alina eddiini ye naffe nga tulina eddiini yaffe ffe tetusobola kulamula nsonga za paapa oba ali bulungi oba ali bubi Katonda yamanyi ebyo bye yamuteekerateekera kubanga Katonda yabuza era yaluŋŋamya abantu asobola omuntu okusalawo ono n'amuzza eno ono n'amuzza eri kati nga boolaba mukadde waffe Mulumba yali eno waffe kati yavaayo nadde eri nasookako wakaaya yasookako wakaaya waliwo abakyamukukolomira yabalekayo Katonda yayagala alambuleyo nayo alabe ebiriyo oluvannyuma alyoka abeeko wanyweredde ng'alaba mu ngeri bbiri either bamukolera oba wanaamuwa eggulu
Katonda ebyobulambuzi bimukolera. Yakiriza abantu okulambula. Tolaba agamba abasiraamu bagende balambule ku Kaaba. Tweyanziza producer nsanze omusajja omusiraamu n'aŋŋamba nti ene waffe mu busiraamu kasita omuntu afa n'obuuza nti yafudde ki eba shiriki tekikirizibwa nga nti yafudde ki anti ne mugamba mbuulira n'akomawo ne bwati bw'ate bwe mbuuza nti paapa yafudde ki naga nti kati oyo ye si nnyo waffe nnyo ne bw'abanga musiraamu ene waffe nga musiraamu yafudde nti tokkirizibwa kubuuza lwaki omuntu kasitaafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kabeeri musiraamu si musiraamu kabeeri kikasita omuntu afa Qur'ani bweti wetulagira ffe tetujja kubuuza ma kaifa mata afudde ati mani amatahu ani amusse ayi sababu nsonga ki limaza lwaki la mata Osman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wemotoka yemutomedde naye kadimata bwobuuza musata gwe gumuboze kadimata inna lillahi wa inna ilaihi naye wonobuuza nti afudde ki musota abadde senga musabu mukoze eba hadisi eba mbozi naye tojja kugamba nti ate okengetereza ekyo kya busiraamu oba kyabusiraamu Qur'ani etulagira umul kitaba mama w'ebitabo iza asabatu musiba bwekubanga okufaafaganirwa kubatuuseeko fakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani ono paapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sijja omugamba afudde butali tatodde shahada kubanga mutume Muhammad lwe wakyogeddeko nti yaleka n'atulekera lakum dinukum waliyaddin kakati ebyo tugamba paapa ffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi wabula kennenyamu byabadde tannakumuziika nalabye ku mawulire agagamba nti kakati abuuzibwa ekintu kyannumye nnyo neŋŋamba abuuzibwa buki ng'akyali ku nsi omuntu abanga akyali ku nsi omufu akyali ku nsi tannaba kuziikibwa se butaba mu suali taba mu kubuuzibwa osanga eyo nzikiriza ya busiraamu gwe gyonyonyola oli yatabadde musiraamu sabona seeka situkwataganye omuntu tuteekwa okubuuza ki ekimusi kituufu era tebanyiza kuŋatizisa busolo yafudde notabuuza nentandika ebyo mbu inna lillahi zisa busolo yafudde kati mbuuza obusiraamu babwanjawulo mala kunyonyoka nendeeta ekigambo kiseeka kyayogedde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nantegedde naye toyinza kugamba nti bagambye gundi afudde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oba oyagala baffe bufiiri nsooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam owuliriza yabuuza malayika ejjamu emyoyo naye n'agigamba nti naye okola otya abantu tebakunyiigira naga nti ndeeta sababu kati sababu gye tubuuza accident olaba ne mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategerekeka nti yafa musu bwe bale nnyo era babuli yajanga ng'abuuza afudde ki Muhammad yafaaki Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasooka n'alogebwa lwaki tosoose na inna yalogebwa ettalo lyamutta yasooka kulogebwa ettalo lyamutta teryamutta omusujja naye ate nedda yali mulwadde ettalo lyamukwata atanga tannaba kufa ng'ogamba inna lillahi komawo eno Semaru njagala tulina kibuzo kye njagala tutunuulire kubanga okuva omutukuvu paapa lwe yafa nyina ekintu kye mbadde mbuuza ate njagala tutunuulire ffenna mu ngeri y'okuyiga nti abantu bonna nga beewala okwogera ku bulamu bwa paapa abadde akulira enzikiriza y'obukatoliki mu ngeri y'ebyokugenda mu ggulu abantu abasinga bonna mutambula naye temumanyi oba mugenda mu ggulu oba temugenda kati bye muyigiriza lwaki mutwonoonera ebiseera bwe mubanga tewaliwo omuntu omubuuza nti paapa ali mu ggulu oba tali mu ggulu
n'asooka atandika okutamwatamwa Okupalapalanya. n'atandika okupalapalanya kitegeeza ki ekyo? Olina kyoyagala okola sinagenda Nabadde kuwagira mukulu tukwate ku nsonga Lubowa, eyo kati. kubanga abantu bwe batabuuza kisse muntu kitegeeza abantu bajja kufa ekyeyononere okubuuza kukulu nnyo. Abasawo kye baba bakola nekye bayita postmortem begendereze. Neyanziza. Okay. Biki omuntu tujja kunabbaha temutya. Biki omuntu byalina okukola ng'ali ku nsi kuno okugenda mu ggulu? Biki omuntu byalina okukola ali ku nsi kuno okugenda mu ggulu? So kati eddiini yo bwebanga tekkiriza nti eggulu gyeriri tofaayo totumenya. Baba bakkiriza nti eggulu gyeriri kaba tugambe. Nzisa Busolo owulidde bulungi? Mpulidde bulungi. Semalulu ntandise naawe. Tukozesa zino eddakiika 5 tummulemu tulyoke tudde n'abantu. Baseba ne bannyabo abatuuliriza, omuntu kyalina okukola ogenda mu ggulu kyekintu omuntu kyalina okukola okubatizibwa. Bw'osoma mu Bikolwa by'Abatume ssuula 8 omulaawe Filipo omulaawe yabuuza Yesu omulaawe yabuuza Filipo ekyo Bangirikani bwe kiyigiriza ekitwala omuntu mu ggulu kubatizibwa nakulayibwa. Nja kitetangaza bulungi. Tofaayo nze njaga tugende bulungi. Ekitwala omuntu mu ggulu Obwangirikani buyigiriza nti kubatizibwa oba bwakikwangala oba si bwakikwangala. Era obwekikwangala omuntu takkiriza Yesu nga mulokozi we, naye obwaddala ddala akkiriza Yesu Kristo n'ayatula. Kiri ekigambo kojja kye yagambye twatula Yesu. Ekibuuzo otambula nga Yesu omwatula eri abalala, ekyo n'olyo nga omaze okubatizibwa, ekyo kikulu nnyo 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 nnyo. Olina okubeera nga Yesu Kristo omutaddemu obwesige, kubanga omulaawe yabuuza Filipo n'amugamba nti amazzi gaagano kiki ekinziyiza okubatizibwa? Filipo n'amugamba obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, n'alyoka amuga nzikiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Filipo n'alyoka ayimiriza eggaali ne bakka bombi mu mazzi n'amubatiza. Kati okubatizibwa obubatizibwa nga Yesu Kristo tomukkiriza obeera toli wanjawulo ng'omulambo ogufiiridde mu nnyanja, kubanga ate gwo guba gubatizibwa kungulu ne munda. Naye oyo afudde bw'atyo abatizibwa kungulu ne munda nga Yesu amufudde Mukama, tagenda mu ggulu. Abasajja bali be batta ne Yesu baali babiri. Omu mutugamba nti yagenda mu ggulu. Yabatizibwawa. Kyekyo kye tugambye nti osooka kuteekwa kubanga okkiriza. Ani Yesu ono omusajja yali ku musalaba yagamba Yesu, Mukama wange onzijukira. Nati tebamuteeka mu mazzi ge baateekamu omulaawe. Kyetuvudde tugamba okunyiikibwa obunyiikibwa nga muganda waffe kyeyamaani taliyo aba Seventh Day ne bakunyiika bunyisi nga toyatudde Yesu Kristo nti ye Mukama, baba bakunyiikidde bwereere. Okay. So oyina kwatula bwatuzi gwenge eggulu liryo bibiri. Bw'oyatula n'obatizibwa gw'ogamba bw'oyatula n'obatizibwa awe eggulu oba olirina byokka byokka bye weetaaga. Teri kyakyo oyina kukola. Ate kirala ki? Poza ekyokuli kye tugamba okuweereza Katonda eyo oba onoonya mpeera nga bino ebagamba kolerera eggulu. Nedda, tetukolerera ggulu, tukolerera mpeera. Eggulu tukkiriza Yesu kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu, nga Yesu Kristo bwe yagamba teri ajja eri kitange wabula nga ayise mu nsi. Esebo Mulumba. Yes. Gwe watandise ebintu bino waliwo nakubuuziza ekibuuzo. Fakiti kankikuwe okiwulire bulungi. Mwebale program
mbuuza omukatuliki n'omulokole Isa Yesu yatugamba tukole ki ku by'obulokole kubanga muli kutukonfusinga ne doctrine zammwe Sekitali bombo wali emigadde Sekitali bombo wali emigadde muli mu kukonfusinga muli mu confusinga nezi doctrine zammwe nga mwogera doctrine yabuuza kimu Yesu yabagamba ki ky'obulokole naye ky'okulokoka mwami Mulanzi njagala kwesiga ebbanga lyomazenga okiyaringa nsomye message yesebo njagala kwesiga nti abantu batukootingenga bulungi ate nze sitera kupakukanga njogera sinnasomesa doctrine webale okuleka omukatuliki naye nze nasomye lunyiri lwa bayibuli era lwelwokka lwe naakasomako wano okuleka ng'oyo ow'ebbombo olunyiri lwa bayibuli ye doctrine gy'atayagala naye nze nsomye doctrine si yenjigiriza kati Yesu mwabalokole yabagamba mukole ki ku by'okulokoka ati kaakati Yesu yatugamba kansome olunyiriri Yokaana essula ya 5 ssebo ow'ebbombo tuwulirize bulungi ate otwawule kubanga ffenna tuli mu programu ze nga bwendaba naye ze sinnasomesa ku doctrine ya kirokole naye Yesu yasomesa bw'ati 5:34 lwe lunyiriri naye okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza nze naye enjogera ebyo mwe mulokoke Yesu ebigambo byeyogera byonna kasita n'obiwuliriza n'obiteeka mu nkola tebikutuma kukola kirala wabula bikutuma kutwala mutango gwa kubeera mulokole byayogedde tebitsindika muntu kubeera kirala wabula ebigambo byo byayogedde abyogera mwe muleme kusiramuka muleme kukatulika muleme kusevensidika wabula ayogera ebyo kasita n'obiwuliranga bya Yesu mwe mukole ki mulokoke ese serious doctrine ekyo Yesu kyasomeseza ekyo tekitegeerekeka kale simanyi oba yayogera ekitategeereka naye nze nkitegeera gwe kyonyonyola tekitegeera nyinyonyodde kinze nsomye lunyiriri kubanga okulokoka kitegeeza kuwona kati abantu baga muwone mukole kino na kino muwone nze kanjogera olunyiriri sinyonyola bitategeerekeka ebigambo bya Yesu bw'obiwulira bikuwa bulamu butaggwaawo kwe kuwona oba owonye kwe kulokoka kwe kulokoka kubanga okulokoka kitegeeza kuwona n'okuwona kitegeeza kulokoka ate okwatula ati nabyawudde atuza mubirano ze si doctrine wabula lunyiriri kuba Yesu asomesezza mu Yokaana 6 n'aga nti ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu Yokaana 6:63 era olunyiriri olw'6 Petero n'agamba Mukama waffe tunagenda eri ani gwe alina ebigambo ebyobulamu obutaggwaawo naye byali bigambo ki byayogera nga birokola muntu eyo si doctrine wabula eyo bayibuli kyayinza okutegererako omuganda affe abadde waawe w'ebbombo nti kubanga kati omulokole n'omukomole okiraba biringa ebifaananyi naye omukomole wamma abaali akomoleddwa kati n'omulokole abeera alokoleddwa ekyo kireme kubabonyabonyezi kale kankomewo wa doctrine yajja kuddamu katono nnyo tugenda kummulamu tumale ate tukomewo bw'oyagala kweyunga ku programu eno gwali ku TV namba kweri wansi awo osobola osindika WhatsApp oba SMS gwali ku Impact FM nawe kanji kusomere 0787 12 5 5 baka bujja kubanga butuuka mu SMS oba WhatsApp. Sawa zili 11 katudde katumalo katini nnyo tumala ate tukomewo.